Bintu ebyayongerwamu ensimbi nga bino byayongerwamu obuwumbi 4.2 kwe kufuna omugatte gwa buwumbi 567 n'obutundutundu 32 ezassibwa mu byobulambuzi. We have maintained the financial year 2026-2027 budget theme. Kati olwaliro minisita omujjo w'ekikula ky'abantu General Henry Tumukunde alaze enteekateeka z'alina okusitula ebyobulambuzi mu ggwanga. Otaddemu sites za Kasubi, otaddemu bintu byonna, ate ennaku zino abantu tebajja wano kulaba nsolo zokka, babaze waliwo enanka gye bayita cultural tourism oba tourism obulambuzi bw'ebyobuwangwa. So nandyagadde tukole na bano aba National Cultural Center, then namwe aba media and then the stakeholders abali muno tulabe ntusobola kuteeka Uganda ku map. Tumukunde agamba bakukola ennimiro y'eddagala lya bannayuganda ng'eno yakuweza square mita nga kw'otadde n'okusaba omukulembeze w'eggwanga okumuwagira ku nsonga y'okulima omutuba nti kuba bingi ebiguvaamu. Abeeyita bange abeeyita healers basobole okutulaga bahiringa bawonya naki, then tunanke that will be a very big center. Then ekirala njagala tuzimbe, njagala kusaba president ampeereze support tulime omutuba ku byomanya ebiva mu mutuba, then we own it ng'Abannayuganda president waliwo baagala kugitwala kugitujjako, then that one kijja kuba Kinnayuganda. Bw'ati agamba nti ekisawe ky'ebyobulambuzi kikulu nnyo nga bwe kiba kiteekeddwateekeddwa bulungi kisobolera ddala okuvaamu ensimbi ezitayinza kuva mu bintu birala. Kubanga mpuliriza mu bantu bano Mwami Nyanzi mukulu abo bonna abaluddewo nga bateeka amaanyi mu kintu kino ekya culture, nja kuteekako an advisory committee mbateekeko tulabe bwe tusobola kukola tuzimbe Uganda cultural tourism eyinza kubanga esinga sente zemujja mu factories wano zemubala nnyo. Asabye emikutu gy'amawulire okukolera awamu okulaba ng'abalambuzi bamanya ku bintu eby'enjawulo ebiri mu ggwanga Uganda kyongera okulitumbula. Njagala tubiguze mu bantu abajja kukyalira Uganda twagala okudigida nga bw'amwagala okudigida. Abantu bangi bwe bajja wano basanga Uganda nga nungi. All those are new ideas, endowooza mpya njagala tugimodeling wamu tusobole nga nyina amaanyi gammwe especially amaanyi ga media tusobole okupromotingana. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.